Ga update abaisiraeli gye batuwanga basinzira mu Ministry of Health eyeggwanga erya Isiraeli bategezezza nti abantu 154 be bagenze maaso n'okubeera nti munnange bakosebwa okuva ekiro obulumbaganyi bw'eggwanga erya Iran bwe bwagenze maaso n'okubeera nti busukumibwa ku ggwanga erya Isiraeli obugombe ne bwejjako ebizuka ne bitandika okubeera nti binyugunya ebitundu ebyenjawulo okuli ekibuga Tel Aviv okuli Yerusalemu okuli Haifa byonna ebibuga byagenze maaso n'okubeera nti bitajetingibwa eggwanga erya Iran. Jjukira Iran yo yalabudde dda ne bagamba bannange tubalaba mulemedde ku kwagala okucrossinga gye tuyita red line naye singa muna crossinga red line tugenda kuba mu nkuba etakubwangako ggwanga ddala lyonna. Obulumbaganyi bwe tugenda okukola ku ggwanga erya Isiraeli very soon bugenda kubeera buzito nnyo nga eggwanga eddala lyonna terikikolangako ggwanga linnaalyo. Mugenda kutegeera nti Iran si mmere kulya essaawa yonna, bano tugenda kubeera nti tubatuuzaako ekizito. Kaakati batutegeezezza nti kumpi abantu 130 mu ggwanga erya Isiraeli abagenze maaso n'okubeera nti munnange bakosebwa mu bulumbaganyi buno. 130 bakoseddwa nga bya ddala omusaayi baayiye muyitirivu nnyo bannansi b'eggwanga erya Isiraeli. 15 bagenda maaso n'okubeera nti babeekebejja ate bategezeza nti kumpi abantu 5 balambirira bo waakiri ebyabwe ate byo bizibu ddala okubeera nti obulamu bwabwe butaasibwa oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwo bwakoleddwa. Njogera bino gw'owuliriza eggwanga erya Iran ate bo ku sayidi eyaabwe okay ngenda kubeera nti njikweyo nayo breaking eguddewo omanyi ziyiikanga mazzi oba okyalaba eno breaking story endala nejja eneeva mu kibuga Tehran kya ggwanga lya Iran ngenda kubeera nti munnange nkubuulira. Kaakati yo Health Ministry y'eggwanga erya Iran batugambye nti sofa abantu 224 be baakagenda maaso n'okubeera nti munnange battibwa okuviira ddala ku lunaku lwali lwakutaano. Abantu abasoba mu 1,200 be bakoseddwa ebyokulwanyisa by'omusajja Omuyisirayiri byagenda maaso n'okubeera nti awandagaza ku ggwanga erya Iran. Isiraeli bo batutegezeza bakomye okututegeeza nga batugamba nti abantu 24 be bakafiirwa mu strikes ez'eggwanga erya Iran. Naye nga waakiri amawulire agagenda maaso n'okubeera nti gava mu ggwanga erya Isiraeli kibuga Tel Aviv. Abannamawulire abaliyo batulaze nti waakiri obulumbaganyi Iran bwekoze ku ggwanga lya Isiraeli sofa abongedde okulaga nti okujja kwa mizaire ez'omu Iran ze bagenda maaso n'okubeera nti bakasuka ezo ezitali detected bulungi kugenda maaso n'okubeera nti zikwatibwa mu bbanga we zikubye ziraze nti waakiri Isiraeli eyinza okubeera nga teyina bomb shelters zimala kubeera nti zikuuma abantu baayo nti mizaire z'omu Iran bwe zikasukiddwa zigenze maaso n'okubeera nti zikuba era ne zinoza ku bannansi b'eggwanga erya Isiraeli we baali basuubira nti tebasobola kugenda maaso n'okubeera nti oba oliawo baziremesa okubatuukako mu katundu akamanyiddwa nga Tamura ako ka Arabu Town oba kasingamu bawarabu mu kitundu ekimanyiddwa nga Haifa mu mambuka g'eggwanga erya Isiraeli. Obugombe bwateereddwako okusobola okuwa sigino eri bannansi b'eggwanga erya Isiraeli nti kaakati muteekinga ekkava abasajja essaawa yonna baleeta. Bagenza okukuba akatawuni ako munnange Isiraeli teyazimbawo public shelter eziyinza okutaasa abantu ba bulijjo okubeera nti bakubwa ebizuka ebizito ddala singa bibeera nga bisindikiddwa. Kakati n'obutawuni obulala obutali wali ddala mu kibuga Tel Aviv eyo basanga obuzibu obw'amaanyi abantu okubeera nti munnange beekweka. Nga Isiraeli enzimba yaabwe bweri nti balina shelters wansi ddala gye bakkirira mu basement okusobola okwewala bomu zino okubeera nti munnange zihiitinga n'okulumya abantu ba bulijjo. Kaakati newankubadde ng'obulumbaganyi obwo bwakoleddwa eggwanga erya Iran ku ggwanga erya Isiraeli nga Isiraeli enkola ye bweri emisana lwonna asiiba anyugunya ebizuka ebiwerako okwetoolola eggwanga erya Iran. Era kati twogera bino gw'owuliriza ku ddakiika 13 ezibadde ziyise ku ssaawa 9 ez'akawungeezi ka leero oba ez'olweggulo lunaku olwaleero we tufunidde amawulire nti wabaddewo okubwatuka kwa mirundi 2 mu Central Tehran
mu kibuga Tehran eky'eggwanga erya Iran ebizuka bibadde bibiri ebigenze maaso n'okubeera nti munnange binyugunyizibwa ku kibuga kino. Kaakati ziri eddakiika 17 ezaawukanye ku ssaawa 9 ez'olweggulo lwa leero. Kitegeeza nti mu ddakiika nga 4 eziwunzikiddwa wabaluseeyo okubwatuka okw'amaanyi mu kibuga Tehran nga Isirayiri erumbye. Okusinziira ku AFP News Agency nga bagamba nti state media ey'aba Iran bavuddeyo ne bategeeza nti okubwatuka kwo kubaddewo, tebannamanya bantu bameka abakoseddwa, kitundu kiddala ekikubiddwa, naye nga Isirayiri ekubye munda mu ggwanga erya Iran. Egenze maaso n'okubeera nti munnange ekubirawo ddala. Twogera bino nga Benjamin Netanyahu mukulembeze wa ggwanga lya Isirayiri kano kapya kawulirize bulungi nga bwe yaleeta ensonga zaali 3 lwaki yalumba oluwannando lw'e Gaza, era yazzeemu n'aleeta ensonga endala 3 lwaki yalumbye eggwanga erya Iran, era nga balina goolo 3 ze baagala okubeera nti batuukiriza ku ggwanga erya Iran. Kina Isirayiri kyeyagala okubeera nti munnange etuukiriza ku ggwanga erya Iran mu bulumbaganyi bwe bagenze maaso n'okubeera nti munnange bagikolako. Netanyahu okusinziira ku Benjamin Netanyahu, ono mukulembeze wa ggwanga lya Isirayiri oba Ssaabaminisita w'eggwanga erya Isirayiri, alaga nti ekyabalumbisizza eggwanga erya Iran ebimu ku byo bye beetaaga okubeera nti batuukako kwe kusaanyaawo kye bayita nyukiriya ow'omu Iran yenna asaanewo, era nga tebasuubira nti bagenda mu nteeseganya okutuusa nga kino bakituuseeko, era nga bali mu coordination n'omusajja Omumerika okulaba nti nyukiriya wa Iran yenna bamukuba aggweewo mu kitundu ekimanyiddwa nga Foldo, bagenda kukubawo boonoonewo. Naye ng'ekyamazima kiri nti ne bw'onoogenda n'okola research, Isirayiri terina byakulwanyisa oba busobozi busobola kukuba byakulwanyisa bya ggwanga lya Iran eby'amaanyi ag'obutwa ng'eri yokka. Ate Omumerika agamba takiriimu era teyeetaaga genda mu lutalo na musajja mu Iran, era abamu ku basenators mu ggwanga erya America n'abamu okusingira ddala nga bannakibiina kya Democratic Party oba bannademocrats bagamba tetwetaaga lutalo na ggwanga lya Iran. Ekyo Trump beera ng'okimanyi. America tegenda kuyingira lutalo olw'eggwanga erya Iran oba tetwagala kugenda mu lutalo na ggwanga lya Iran. We are not ready for a war with Iran. Byonna bye mukola mu bikole ge maloboozi agava mu ggwanga erya America, era nga lisiti ey'abamu ku ba lawmakers ababaka abatuula mu lukiiko olukulu olw'eggwanga erya America abatandise okusitula amaloboozi gaabwe nga bagamba tetugenda mu lutalo na Iran. America tobaako kyonna ky'okola ekigenda okututeeka mu lutalo ne Iran oba mu kaseera akazibu ne Iran, tokikola. Tetuli ready, tetugenda genda mu lutalo na Iran. Kati ate nga bakulaga Isirayiri bw'abanga wakutuukiriza goolo number 1 gy'alina ku ggwanga erya Iran oba gy'agala okubeera nti akola ku ggwanga erya Iran ey'okukuba nyukiriya wa Iran amusaanyeewo yenna, ateekwa kukozesa banka buster bomb ez'Omumerika. Yazirina yekka, Omuyisirayiri tazirina, wamu n'okukozesa ennyonyi ez'ekika ekya B-2 bombers za America. America yazisembeza mweziri mu Middle East zisobola okukola omulimu, naye singa zikozesebwa kitegeeza nti Omumerika ekyokusaanyaawo nyukiriya w'omu Iran, ekyokulumba n'akuba Iran abaakiri mu butereevu. Netanyahu agamba Omumerika tababuzaabuza, tuli mu coordination, tuli wamu bwe tuti. Omumerika n'Omuyisirayiri tuli tuti mu zonna ze tugendamu operations. Omumerika azimanyi tucoordinatinga bwe tuti era tugenda kubituukako. Ekyokubiri, goolo namba 2 Omuyisirayiri gye yaleese lwaki ateekwa okulumba Iran amukube
amwogoloza oba zayagala okubeera nti atuukako bwe luba nga olutalo lwakuggwa n'eggwanga erya Iran. Goolo ey'okubiri Netanyahu atugambye ayagala kubeera nti munnange amalawo obubinja bonna obuvujjirirwa eggwanga erya Iran, ye bw'ayita terrorist groups ezivujjirirwa eggwanga erya Iran. Bw'ayogera ku bibinja bino ayogera ku bibinja nga Islamic Jihad, ayogera ku bibinja nga Hezbollah, ayogera ku bibinja nga Abahuthi, ayogera ku bibinja nga Abahamas n'ebibinja ebirala byonna ebikolagana n'Omu-Iran. Omuyisirayiri agamba ebyo tuteekwa kumala kubikuba kubisaanyizaawo ddala. Bwe tubikuba ne tubisaanyizaawo ddala kitegeeza tugenda kubeera nga tuwangudde olutalo luno. Ekyokusatu agamba the elimination of ballistic missile production capability ey'Omu-Iran eteekwa okubeera nti naye eyimirizibwa. The production of ballistic missile. Jjukira Omu-Iran gegamu ku mawanga agasinga okukola emizinga egyo emizito ekigenda maaso n'okubeera nti giteeka ensi ku bunkenke. Buli Omu-Iran bw'akola ballistic missiles zino nga mpitirivu kitegeeza nti aba ataddewo threat ennene eri omusajja Omuyisirayiri. Era ebbanga lyonna bw'otunuulira obulumbaganyi bwonna Iran bw'ekoze ku Muyisirayiri, ekozesezza emizinga gino emizito era gikosezza nnyo Omuyisirayiri. Ekibuga ky'engeri gye kyayokeddwamu olunaku olw'eggulo, ekibuga Yerusalemu engeri gye kikubiddwamu we bukeredde amakya g'olunaku olwaleero kyongedde okutiisa Omuyisirayiri. N'agamba tulina okwokya buli kyonna ekiyitibwa facility ekolebwamu ballistic missiles munda mu ggwanga erya Iran. Twagala tugikube tugiteeke ku ddimwa. The objectives 3 Omuyisirayiri zayina ku ggwanga erya Iran. Nkugambye nti esooka elimination of nuclear program ey'Omu-Iran. Eyokubiri the elimination of ballistic missile production capability. Eyokusatu Netanyahu agambye elimination of the axis of terrorism in Iran. Ng'ayogera ku bubinja obuwagirwa eggwanga erya Iran. Ekyokuna kyatayogedde naye nga kitambulira mu bwongo bwa Benjamin Netanyahu nga nakugambye nti n'omukulembeze w'eggwanga erya Amerika yakyogeddeko naye n'amugamba ekyo togeza byonna ebisigadde bikole naye tokola ensobi yonna n'otajetinga Ayatollah Ali Khamenei ow'eggwanga erya Iran tomutajetinga. Netanyahu yakyogedde n'agamba ekigenda okumaliriza olutalo luno kyakusaanyawo Ayatollah Ali Khamenei ow'eggwanga erya Iran, supreme leader gwe twogerako ow'eggwanga lya Iran. Yagambye oyo twagala okubeera nti tumugjawo, bwe tunaamugjawo olutalo lujja kuggwa, tho eyinza okubeera threat ennene, lusobola okuvaamu embeera esabuukulukuka nga ngazi, naye olutalo lujja kuggwa. Amerika n'agamba oyo muleke, muba olowooza okugjawo, oyo takwatwako. Netanyahu mu bwongo bwe kikyalimu. Era okusinziira ku statement ono gy'akoze ng'ayogera ku ggwanga erya Iran, Netanyahu agamba changing the face of the Middle East with its military campaign against Iran. This military campaign could lead to radical changes in Iran. Wayinza okubeerawo enkyukakyuka ennene ddala mu ggwanga erya Iran, ne campaign zino ez'Omuyisirayiri basuubira nti zigenda kukyusa ekifaananyi ekya Middle East yonna. Omuyisirayiri ayagala akyuse Middle East ebeere ng'efaanana birala. Era ono agamba bw'amaze okwogera goals zaabwe zonna n'agamba we will do what is necessary to achieve these goals and we are well coordinated with the United States. Tugenda kukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nti goolo zino tuzituukako. Ebyo ebisatu byenkomenyedde waggulu, Omuyisirayiri agamba mu buli mbeera yonna nteekwa okubituukako, naye mu kubituukako tugenda kubituukako nga tukoze kyonna kyonna ekisoboka nga tukoordinatinze n'Omumerika. Tugenda bituukako. Nuclear wa Iran tuteekwa okumukuba ne tumumalawo, Bayisirayiri be bawera.
bateekwa okumalawo ballistic missile production capability y'omu Iran. Ekyokusatu obubinja bonna Iran bwabadde avugira ebyokulwanyisa nga buteeka ku bunkenke eggwanga erya Isirayiri bonna bateekwa okuwumalawo mu kampeyini egenda maaso. Ekibuuzo kiri nti is it possible? Kisoboka oba nedda? This is Mpulidde Kamenya ku kkula ly'omuntu wa bulijjo. Nze MATOVU Munnakyaddondo. Kankole bwe nti katono nzije nkuwaate ebirala ebifulumya ebikambwe ku lutalo luno ekiri mu ggwanga erya Iraq. Bannansi b'eggwanga erya Iraq beekalakaasa bagamba tetugenda kukkiriza Isirayiri kututeekako jjoogo bbanga lyonna, tetugenda kukkiriza Isirayiri kufufuggaza ggwanga lya Iran. Ke kaseera Abayiraaka mubeeko ne kye mukola nga n'obubinja obw'enjawulo businzira mu Iraq gye buli nabo tebunaba kubeera bumativu n'ebigenda mu maaso sayidi awo. Bannansi ba Iraq mu bungi nga bakutte ebbendera eziriko ebifaananyi eby'abajjeno b'eggwanga erya Iran abazze battibwa ne bajjeno abattiddwa oluvannyuma wano ku lunaku olwokutaano, kw'ossa n'ebifaananyi ebirala ebiriko supreme leader w'eggwanga erya Iran Ayatollah Ali Khamenei nga kwali ne bakulaga bendera z'omu Isirayiri ne bazikwata ne bazikumako omuliro mu ggwanga erya Iraq, ne bakwata ekifaananyi ekya Benjamin Netanyahu kiringa nga kibajje nga ekimu kya Netanyahu ekirala kya Trump, ne babyambaza engatto mu bulago mu kwekalakaasa okubadde mu ggwanga erya Iraq. Kitegeeza nti mu mawanga gano ag'enjawulo bannansi obusungu balina bungi okusinga abakulembeze b'amawanga ago aga Buwarabu. Nenda kuwako ku bibadde munda mu ggwanga erya Iraq. This is Mpulidde Kamenya ku kkula ery'omuntu wa bulijjo. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Ekkula ery'omuntu wa bulijjo ye 107.9 Pearl of Africa Radio. Njagala kutwalako munda mu ggwanga erya Iraq. Bannansi ba Iraq engeri gye bagambye nedda naye ekimala. Ku mulundi guno twetaaga okulaba ekikolebwawo ku ggwanga erya Isirayiri. Kuno kubadde kwekalakaasa ggwanga lya Iraq. Ne bakulaga bendera y'omu Isirayiri nga bagikumako ennaali. Bayitirivu nga bw'okiwulira, bakutte ebipande ebiriko Ayatollah, bakutte ebipande ebiriko General Salami eyatiddwa ow'eggwanga erya Iran, bakutte ebipande ebiriko Benjamin Netanyahu ow'eggwanga erya Isirayiri nga bamwambaza engatto, kw'ossa ne Donald Trump wa America naye ng'ayambadde engatto. Jjukira eyo waliyo akabinja akenkugambye akatakwatagana bulungi n'obukulembeze obw'eggwanga erya America nga bagamba Abamerika bateekwa okuva mu bitundu bino byonna bafulume eggwanga erya Iraq completely, balirekere bannansi b'eggwanga erya Iraq balikulembere. Eggwanga erya Qatar nalyo livuddemu omwasi olunaku olwaleero ku bigenda mu maaso. Era Qatar n'egamba ekyakoleddwa okulumba eggwanga erya Iran eyo yabadde blanda, eyo mistake nnene eyakoleddwa eggwanga erya Isirayiri, kubanga kye babadde bazimbye kyonna kyazimbuluddwa. Nga bagamba nuclear facilities ez'omu Iran okuzirumba. N'abagamba eno yabadde uncalculated measure that have very dire repercussions.
enegenda kuvaamu ebizibu bingi nnyo. Tebaabaze abalumbye eggwanga erya Iran oba military facilities ez'omu Iran. Jjukira kata gabadde agamu ku mawanga agatuuza omu Iran n'omusajja Omumerika nga bakolaganira wamu n'eggwanga erya Oman okubeera nti bateesa. Kakati bagamba already we bijjidde nga babaddewo progressing in a positive diplomatic course, nti babadde bagenda maaso n'okubeera nti bateesa. Tutuule wansi twogere tubeeko ne kye tutuukako nga bali n'Omumerika. Kati agamba nti negotiations zino zibadde batadde n'ensonga eziruma ekitundu kino ekya Middle East ku mmeeza okusinziira ku Foreign Affairs Ministry y'eggwanga erya Qatar. Omwogezi waabwe amanyiddwa nga Majed Al-Ansari agambye kino kyabadde kibalo kifu. Byonna bukyanga babala ebifu, ku mulundi guno baabaze ekifu. Kitegeeza nti mugenda kuvaamu ebizibu bingi bo bye bataalengereddewo, naye ye ng'omukata abiraba. N'agamba kaakati fe ab'ekata tugenda kusigala nga tuli mu mediation okutuuza omu Iran n'Omumerika. N'agamba nti tukimanyi bulungi nti there is an American desire for an agreement. America yandyetaaze okugenda mu ndagaano, naye ng'Omumerika gw'ogamba okugenda mu ndagaano. Already Omwisirayiri agamba bakoordinatinga ku byonna ebigenda maaso n'okubeera nti bikolebwa. Kati kata yagamba ffe weetuli okuteesa ensobi yakoleddwa, repercussions zigenda kujja nga nnene, naye tujja kigumiikiriza. Tugenda kutuuza omu Iran basobole okubeera nti bateeseganya n'Amerika buto.